nammwe ndi mwana wa musirikale ndi mwana wa mulwanyi temutuswaza lwaki batuleetera abantu bajje batunyingira mukono gw'omwana nalukola enzaalu yaffe wali wano tulonde abantu babbi akalulu kawempe emyaka n'emyaka njagala okutegeeza Museveni omulembe gwa NRM gwakoma kuba medica gwa balimbye kawempe emyaka n'ebisiibo barabe yokka ate yamanyi ga kifuba kubanga emirimu gyonna mu ggwanga gye tukola nammwe bannamawulire emirimu gyammwe gy'amaanyi ga kifuba bintu byonna byafuuka bya kibuli naye Katonda asaasire wakati nga bannakawempe bagenda mu maaso n'okukuba akalulu kaabwe akatandise essaawa emu ey'okumakya olunaku olwaleero tutuuseko mu bifo ebyenjawulo wakubiddwa akalulu okuli omuzikiti gwa Mbogo Kirokole Kate Falaawo n'awala okumanya embeera nga bw'etambudde akwatidde NUP bendera mu Lokanono Elias Luyimbazi Nalukoola alondedde ku kisaawe eky'omu Kirokole ng'onawerekeddwako Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lois Lubongoya n'abalala ng'anyiriziddwa abawagizi badde bamulindiridde. Wabula onaafunyemu okutaataaganyizibwa nga noonya ekifo agenda okulondera ng'atuuse ku buli mmeeza wabula ng'erinnya lye teriri ku lukalala ekimutwalidde akabanga nga noonya erinnya lye okutuusa lwalirabyera n'asuula akakonge. Oluvannyuma yayogeddeko eri bannamawulire n'abakubye alambulula ng'ategeeza nti bagudde mu lukwe lw'omukyala Nsereko Madiina ne Luwagga bagamba nti balina obululu bwe badde bagolola. Madiina Nsereko ekyebando nti waliyo abakwata mundu abapoliisi n'ab'amagye bali eyo batiikinga nti Pasita Luwagga naye ali eyo Nakamiro naye tubirondoola amawulire gonna ge mutuwa bannange tugatwala nga ga nsonga. Ayongeddeko nti abawagizi be bangi bakwatidde ab'ebyokwerinda ne babalemesa okulonda kyokka ng'ategeeza nti buli bukulu buva eri Katonda ng'ajja okusalawo omuwanguzi ng'aweze nti baakulwa n'okukuuka ejjembe nga bakuuma akalulu kaabwe. That we should let the will of the people reign. It is God who determines who to lead. And once God has made a decision, such a decision is implemented by the people themselves. Let that which has been determined by God be. Let the will of people reign. Nalukoola luvudde mu Kirokole agenze atalaga ebifo ebyenjawulo awalonderwa ng'atuuseko ku muzikiti gwa Mbogo abawagizi be ne bamulopera embeera nga bw'ebadde. Nti obuma bubadde tebukola bulungi sebo mwami abakama twagala muterezeemu naye baleesa abakugu twebaza nnyo gavumenti eno tibaleesa abakugu. Meeya wa Kawempe Dr. Emmanuel Sserunjojo Weddemba ayogedde ku mbeera ebaddewo n'alumiriza abali mu buyinza okwenyigira mu kibba bululu nga wakanyiza ebigambibwa nti ekibiina kyabwe kyabbye obululu. Embeera eriwo mu kiseera kino abantu mbebaza bakedde kannawanca kuteekateeka kw'abakulu kwekulwisizaamu kubanga kati wakiri polling station nga bbiri zo zirabika ziri ready okutandika naye tewannabaawo alonda kabonero akalaga zigenda mu ssaawa 2 kabonero akalaga nti newabaddewo okulwawo naye ekyomukisa omulungi wetwetoolodde station zonna balabika bagenda kutandika okulonda. Okwemulugunya kw'abantu kyekyo kyokka ekibaddewo. Twogeddeko n'abantu ab'enjawulo nga bano bawadde endowooza zaabwe kalulu kano. Baatugambye ebyuma weebiri n'ebyuma tebikola. Ekyokusatu baatugambye baleese ettaala baatugambye okulonda kukoma ssaawa 10. Ettaala baleese zaaki bagala ziwere ssaawa bagala kulonda mu nzikiza. Ekiganye sikitegeera batugamba mbu koodi egaana biki okuva eggulo badde bakimanyi balina okulondesa wano baali badde 12 bamanyi bitegeka. Tutuuseeko ne mu zooni ya Kate Falaawo ngeno babaddeyo polling station 7 ngeno okulonda kutandise ssaawa 2:30 olw'ensonga nti abantu 10 yadde beetaagisa okutandika okulonda babadde tebannawera. Mu polling stations eziri wano ziwerako zisukka mu 5 kuba ndaba wano waliwo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ziringa polling stations 11 eziri mu kitundu kino wano mu kisaawe eky'omuzikiti gwa Mbogo
kati embeera bweri okulonda kutandise era abantu embeera ekakanye. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Honorable Brenda Nabukenya avumiridde eky'abasirikale okweyingiza mu kulonda kuno nga naye awakanyizza ebya Honorable Balaam Balugahala byalumiriza nti NUP ebadde eteekateeka kubba bululu. Neti Namatovu yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero. Tuluddewo okutandika okulonda but finally we bajjidde badde bamaze okusettolinga ng'abantu balonda. Kati bali babakwatidde ekimu. Tumanyi kye tuba babakwatidde kuba weda tuli wano nabo nga bavaako ne bagenda balambulako awala n'abamawulire baabo babakubye ne kamera bazitutte. Wano we tuli kazo wangola abatuwuliriza tuli mu kalulu ka kulonda Honorable Member of Parliament agenda okukigira ekitundu ky'Ekawempe naye abannamawulire ababadde wano babakubye ne kamera ne bazibajjako then ne ba Honorable babiri bembadde nabo wano Kayemba Solo ne Honorable Hilderman babakutte ne babateeka mu mmotoka ezo nabo ne babatwala. Omuntu yali yadde okutegeera ababaka bano babadde bakola nga baani? Ababaka bano mbadde nkola nabo nga supervisor. Tubadde tukola wano tubaddewo basatu wabaddewo ababaka abo babiri nange meeyo okuva ekira bonna ne babakwata abo babiri ne babakwata naye nga bwedda tuli wano bulungi nnyo nga tewaliwo kizibu kyonna era twewuunyiza ki baba tukutte n'embeera gye babakwatiddemu naye ne kamera ezibadde zikutte embeera gye babakwatiddemu nazo bazikutte ne bazitwala.